Idaaduha kikujjuko kya kubiri byebettanira abayisiraamu bonna mu nsi yonna. Abasiraamu ku lunaku luno babeera bajjukira Nabbi Ibrahimu olw'okukkiriza okusaddaaka omwana we Isimayiri ng'akabonero akalyako okulaga obwetoowaze eri Katonda. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi bw'abadde ayogerako eri abakkiriza ababadde bagenze okusaala mu muzikiti e Kibuli avumiridde ebikolwa by'okuttiŋŋana ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala bino ebisembyeyo ebyeyolekeddemu abayeekera ba ADF abasaabayizi. N'olwekyo tukubiriza abantu b'eggwanga ettemu eri mu ggwanga erigenda lyeyongera buseera twaba tuli kuli e Kasese aye twagenda okuwulya e Masaka lipooti yadde efulumye ndi bantu baadde battiŋŋana mu ngeri y'abaluganda aye ne bateeba abantu abalala. Mufti wasinzidde n'asaba minisitule ey'ebyokwerinda okujja n'alipoota ennambulukufu eraga ekyaviiriddeko ebyokwerinda okuba nga biragaye. N'olwekyo tukubiriza abatukuuma mu ggwanga lyaffe tutuulire embeera eyo lwaki eddemu lingi nnyo mu ggwanga, lwaki abantu battibwa mu ngeri y'ekyeyononere. Tunaabanga tugoberedde ensonga eyo ng'ate ensimbi kimu kyakusaba ekya bajeti ya Uganda kumpi kigenda ku security. Nyola abantu waliwo ebituli abantu okubeera nga batta abaana abato abantu abakulu lwetukubiriza bekikwatako ensonga eyo obeere nga mugirondoola. Sheikh Galabuzi wano wasinzidde n'asaba abazadde bonna okukuliza abaana baabwe mu ddiini kibayamba okwewa ekitiibwa okubeera n'eggonjebwa awamu n'okutya Katonda nga Ibrahimu bwe yali. Mpa omwana omulongoofu ki ekiyigibwamu obeera nga osaba abaana. Saba Allah tabaraka wa taala abeerenga akuwa abaana abalongoofu abanatwala eddiini ya Allah maaso abanaakuwuliriza abanaayagala obusiraamu kubanga Ibrahim singa omwana nti yali mulongoofu yalibadde nga teyeewaayo okubeera nga asalibwa. Mu kusaala kuno era Mufti asabye abayisiraamu bonna okulwanirira eddiini yaabwe n'okugisoosowaza mu ebyo bye bakola kisobole okugumya enzikiriza yaabwe. Okwagala obusiraamu bwammwe tubeebaza olunaku lw'Essande mwawadde ekitiibwa omulangira Nuhu Mbogo awo n'akasozi kaffe. N'olwekyo ekitiibwa ekyo twongereko okukulaakulanya obusiraamu okukola obulungi eddiini yaffe bwe kyonna ekyetaaga okukola mu byenkulaakulana tukiringiremu kubanga abaatukulembera singa tebaateekawo bye bituna olwaleero oba olwo twabere tuliiwo oba twalibadde nga tubutaabutana naye okwerekeza kwabwe ne bawayo amaanyi gaabwe ne bawayo obulamu bwabwe ne bawayo buli kyabugagga kyonna obusiraamu bubeere nga buyimirirawo. Mwabaleero Mungu abawadde ssente nnyingi naye abasinga mwefaako mwekka n'okimwagala obusiraamu mubukulaakulanye kyonna ky'owulira nga kyetaaga kubeera nga oteekamu obusiraamu bubeerewo kyalibadde kirungi. Tutambula mu ofisi ng'emulaba naye twetaaga abantu abatuyamba mu bintu bingi naye abalala mwebuzaabuza ojja n'ogamba ndi w'Ekibuli naye nga Kibuli tolina kye wali okoze. Okujaguza Idaaduha abasiraamu babeera beebuulirira ku ekyo eky'obukkakkamu n'eggonjebwa nabwe kityo ebeera ya kusala bisolo okuli ente oba endiga kw'ossa n'embuzi wabula babeera balina okugabana ne bannaabwe abatalina ng'abalina obusobozi bakomekereza ebikujjuko bino ebibeera eby'ennaku 3 n'okulamaga e Mekka. Alhamdulillah Allah yatusobozesezza kyatusobozesezza ngenda kusala ente n'abanaasobola mwenna bannange mugende musale ente, mbuzi, ngamiya, ndiga, mbuzi, buli kimu kyonna buli omu kyaba asobodde. Emboozi eno ekusakiddwa Patrick Kitaka, BTM TV Community Report.